families zirekerenga nnyo okweyingiza mu nsonga z'abantu nga bafudde okujjako nga abaana ne namwandu bakoze eki balemereddwa ate era omutabani yandiyagadde okugenda okusabira ku taata we ku kijja kuba bamuziika kuba kyayinza okuba nga bamuggyaawo nga tebalina gye bagenda muzza walala oba nga batundaawo nga tebalina gye bagenda kukola ki muzza. Abantu abasinga mu nsi muno ba mitima mibi waliwo ebintu bye bakkiriziganya nti omuntu kaafune kino oli afune kiri ate bikyuse. So nze kyenyinza okuwa amagezi nti ebiseera ebisinga bw'oba obadde owangala n'omwami wo oba omuntu yenna ali eyo ng'alina family yo is number one. Family yo yalowooza nti oba abantu abalala bakwatagana ne family ne balaga nti Kuluthum ye mukyamu era ayagala twala maali yaki yaba mulekwa. Teri kintu kibi nga bamikwano. So tulina okumanya nti tulina emikwano ne tulina tugikomye mu nsi. Omuntu gw'otambula naye wano eno Alex enkya yakukola ekikyamu. Alhamdulillah mugamba mutya. Wasalawo olemera Uganda. Nfuluma bwe nkomawo sebo. Lwakuba nti kati engeri gye kiri nti abantu abasinga mu nsi muno ba mitima mibi tebaagala kulaba muntu ali mu ssanyu nasalawo buli kyange nkyesigaliza. So abansanze nga bamunsanze tuntambula nabo abatansanze embeerayo. So nfuluma n'engenda olaba ne Hajjat yagenda tebamanya era yakomawo era nga tebakoze eki nga temutegedde sebo. Yesterday twalabye mukyalawo ng'ali mu nsonga z'omugenzi Muzaata gye yava gye wamujja ng'ali mu kaayanira ekijja ky'omwami wange ekijja bwe kyakuyisiza kityanga omwami ali mu kaaleete. Nze sikiinaako buzibu kubanga kati kyolina okumanya oli sheikh muba mumuze mirembe yalinga muzadde eri mukyala wange yadde yali mwami we but at the same time yali taata we kubanga yali buli kimu kye yamufuna almost she's 13 years to 14 years mpaka okulaba omukyalo oyo bwe namufunira. So kati omuntu nga okulidde mu ngalo z'omuntu oba mwana gyali kitegedde. So kati ensonga ezo ezokkaanya musaagala nnyo tuzitunemu naye zimukwatako directly kuba ekisooka oli yali bbaawe ekyokubiri alina omwana mu musajja oyo okiraba. So kati ate sikiwanti yabadde era akayanira mu just ensonga zayogerako nti waliwo ebintu bye bakkiriziganya nti omuntu kaafune kino oli afune kiri ate bikyuse. So nze kyenyinza okuwa amagezi nti ebiseera ebisinga bw'oba obadde owangala n'omwami wo oba omuntu yenna ali eyo ng'alina family yo is number one. So kati family yo yalowooza nti oba abantu abalala bakwatagana ne family ne balaga nti Kuluthum ye mukyamu era ayagala twala maali yaki yaba mulekwa. Kati ani Kuluthum yagambibwa okubanga yatunze seeka bamuziika ba family n'ab'emikwano. Teri kintu kibi nga bamikwano. So tulina okumanya nti tulina emikwano ne tulina tugikomye mu nsi. Omuntu gw'otambula naye wano eno Alex enkya yakukola ekikyamu. Oba ontegeera. So tojja kumanya Mungu tajja kubikulira mutima gwa muntu otegeere nti gundi yeeyisa bw'atyo. Naye singa omufu yali asobola okufa nadda wandirabye emisinde mu basiraamu. Embeera eno nga gwe current husband olina by'oyizeemu. Nze embeera ngiyizeemu nnyo okitegeera naddala kyenyinza okugamba nti ate nze kye nasiima ku mukyala wange yaŋŋamba for the safety of tomorrow wakwata ennyumba n'ogikola ki n'ogimpa okitegeera. So saamuwa nti namuwa kiwaanyi n'akola processes ez'okwata ennyumba edde mu kyapa kye edde mu manya ge olw'enkya of which I'm okay with it kubanga saamuwa nti muwadde kiwaanyi namuwanga muwadde with heart kubanga mukyala wange mwagala nnyo ate ampadde emirembe bulungi nnyo okitegeera. So kati ebisigadde byenkola bisobola obbaawo ninayo abaana abalala okitegeera naye nga at least ko wali eri yayinawo obuvunaanyizibwa. Abantu bagamba nti omuntu gw'otannazaalamu ng'ate oyinayo abaana abalala lwaki ebintu by'obugagga bitadde mu mannya ge? Abantu baani ku bonna nali nawasaani sirina muntu gwe nawasa. Abaana bo balisinga. Abaana bali okay tebalina buzibu. Sobola ate eriyo mama waabwe yavuddeyo complaining. Waliwo abadde social media ne bagamba ku Kuluthum ne Akram engeri gye baagala obutaala ennyumba eyo tenibadde banga bagiraganga ku yo gye wano munsanze Kawempe
nchiwozo munda banenziruka mutera kunsanga side zawo mbamfu butukabuziga singa munsanga ngenda nga kutiki kulya mmere wasinga munsanga bwayise wali wa Shafiki okitegeera n'ekyo vola bera munsanga mu area zawo zeno lwakuba nti kati abantu dimu kyampitirako nenjagala nkwata n'abamawulire malage wawe embeera naye nendowooza mu mukyala yangamba olowoozezza ku batakwagala oba kyo tekirowoozezaako okitegeera kozi nze kyenakakasa yangamba olaba bonna bakuvoola mwami bakwagala munnange omuntu just alina engeri gy'ayagala omuntu mu ngeri ye kuba batanyagala atangobererako ki bw'aba ndaba alina kumpisaako buyisa maaso kugenda so kati ebintu ebisinga nti families zirekerenga nnyo okweyingiza mu nsonga z'abantu nga bafudde okuggyako ng'abaana ne namwandu bakoze eki balemereddwa okitegeera wano mwakirabako ku byansamba era mwazirimu ensonga mwalabwe zaatambula ogenda okumaliza okuvaayo nga mazima ddala omukyala yalina apahandi okitegeera so singa era kkulu teyavaayo kumunyigiriza okulwanira bamunyigiriza olowooza kyandibadde kitya ensonga zino ziriwo bugamba ki yataata aliwo zino ensonga eziriwo ffe kyensinga okumanya nti ffe tuli bulungi alhamdulillah okitegeera so tugezaako kubanga mulimu abaana ate era omutabani yandiyagadde okugenda okusabira ku taata we ku kijja kuba bamuziika kuba kyayinza okuba nga bamuggyaawo nga tebalina gye bagenda muzza walala oba nga batundaawo nga tebalina gye bagenda kukola ki muzza so kati ekyo asobola okukigobererako kko n'amanya nti kitambudde kitya wangisebo nedda kubanga kati abaana bange nina bye balimu byesijja kugamba nti balina kino nakino nakino okitegeera so ate nti nina abaana babiri okiraba sirina muntu ayinza kugamba nti omwana we ali bubi okitegeera okuggyako oyo aba omusiru nga bazze ne bamuyingiramu ne bamugamba kino so kyova olaba tovaayo n'olaba nti embeera eriwo eri etya eri bwetu kuba oli akimanyi omwana alina waali olwedde so kati gano gaali maka gange nga teri agamanyi nagamanya nti maka gange kubbo teri namanyi binkwatako mu bulamu bwange okitegeera kubanga n'abaana si be balina abaana nze abalina omwana omukulu yabeera naye okuba nti omukyala Hajjat Kuluthum amuwadde ennyumba n'ebyobugagga ebirala bye tutamanyiiko ate nga obyogeza mu mwana tugambe nti oli mu kupuruvinga abantu bongo abaali balowooza nti kino kigenda kugwa in tears oba ogezaako kusika Hajjat Kuluthum mulaga busajja ndi musajja naawe sekulu seetaaga mulaga busajja already amanyi that is why she decided to marry me okitegeera so already amanyi my capabilities amanyi obusobozi bwange bukomawa era bwenkana ki so sisobola kugamba nti muwadde ekintu ekinene kyesisobola so muwe ekyo kyenkoze eki muwe ekyo kyensobola ekijja mu myaka gyange ekijja mu busobozi bwange